Ampuliriza omulungi, nkusaba n'obwewembeefu obeere nga weeyunga ku mukutu gwaffe guno ogw'obutabo bw'Oluganda obupya. Muganda waffe ono takoma kubeera nti asoma obutabo buno wabula era yabukuwandiikira. Nkusuubiza bw'onaaba oyiseeyo naawe neweewulirirako ku biki by'ateekateeka tojja kuseguka. Nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Mu muzimu gwa Kasooba, omuwandiisi anyumya ku muvubuka ataali mbega naye yawalirizibwa okubwesogga olw'ebintu ebyamanyiiza. Attottola ebizibu n'obuzibu bye yasisinkana. Enfunda ze yabulako akatono okukwakulwa Walumbe, ne ku nkomekkerero ng'akozesa obukujjukujju n'omukisa n'ayamba mu kusattulula n'okusiguukulula ogubondo gw'ababbi, abatemu era abakozi b'ensimbi enjingirire abaali bakaabye ensaakayirigombe era abaali balemye ab'ekitongole ky'abambega okufumbiikiriza okubakwata. Olugero luno lujjudde obukesa obw'omutindo ogwa waggulu ennyo bw'olutandika okulusoma tosobola kussa kitabo wansi. Akatabo kaffe kano kawandiikibwa mukadde waffe Edward K. Namutete Kawere. Era nga Edward K. Namutete Kawere ye muwandiisi w'ebiyiiye atannalabika era ye yawandiika Zinunula Omunaku, Bukadde Magezi, Ebitontome eby'amakulu n'Enketta mu bizinga. Era nga yeegasse ne S.E.K. Mpalanyi baawandiika ebitontome eby'entunnuusi. Nga tannafa mu matandika ga 1996 yali yakamaliriza okuwandiika ekitabo kye yatuuma Neesogga Obuyeekera. Ekitabo kino kyasooka okukuubibwa mu mwaka gwa 1991 bwe kityo ne kiddamu okukuubibwa mu mwaka gwa 1996 n'oluvannyuma ne kikubibwa mu mwaka gwa 2014 aba Angelina Bookshop. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ekulembedde etuumiddwa Kakulu Asomba. Abaalugera nti ebirwa bikyuka amalusu gafuuka engeregeze ddala baalutuusa. Kale kaakano laba nze yalina amaka agabuguma newankubadde Ssaali Niigi kati nninga gwe bagamba kamukujje era ddala namutinda. Enkerembe zange ensi yazigabana dda n'ennambejja Ssenkaaba n'amwezza. Enkoba z'omubiri zonna zireegulukuse, ennyingo zitadde n'amagumba gakubagana nga bbunwe w'omukkovu. Ntuula era nsituka nkekejja na bukekejjanyi n'amagulu ga mbwano nsejjeza 3. Ekyenyi emiziziko gikyefuze gikirako egy'ensaamu esaka n'enviiri nazo gy'obeera nti wamma buyira bwa jjobyo. Bw'ontunuulira nga nno njogera nkirako abaana gwe bayeeyereza nti yabamalira enkuba yaabwe, so ng'ate bwe mba ndya mbulako katono okufaananira ddala lye bagereesa ekkovu eriri akatiko. Kati ndi nkabaggwa, nkanduuse, nyaaluuse era nkaddiye. Musajjawo eyalinga Ssettaala mu lutobazi kati mmendabenda bubenzibenzi n'omugongo gulinga muyini gwa nkumbi. Amaaso gazzeeko ebiranda n'ag'ekiriga gadda ku bbali era ntunula buzeezengere. Eyali Kabirinnage nze nankyukyuse n'omubiri nsumise gwa kikalaba. Owa anti ataakulaba ddala Kakulu Asomba. Bwe mba neesumaalise neewunise mu ggombolola w'ennyumba yange n'okuwuuma ng'ewuuma era nga neetoozirira ku ntindi yange sirina nkumaakuma yadde ambudaabuda ebirowoozo binneesomba. Emmeeme yange erwejjemba n'etolontokera eyo ekkuzimu mu bunyomero bw'ebisegguusi by'ebiseera ebigenda bizigama n'okuzimirira. Ntera okwewuunya nga n'okwebuuza kwe ntadde. Ekyandese awo omulimu gwe nasomerera ogw'eddembe ate nga n'omukemba tegwali gwa lusuluuju oba culuculu male noosogge guno ogwaleebuleebu n'ewenjuwenju ogw'obwambega. Omulimu ogwanjayo omubiri, embavu n'ebirowoozo okutuusa jjo luno olwengunyuse nga ngukulunguliddemu ddala emyaka 3 beddu. Simanyi oba yali kavubuka ye yali ampaga oba kwali kwagala kuwoolera ggwanga ku baatugumbulira fiida mu maanyi
bye byandobera okusooka okukengera n'okulengera ekizikiza ne katwekketwe ebyali byekiise gye nali ŋŋenda okwefubitika. So nno ng'ekkwano lyaffe ettinkizo byali bizzeemu enkenyera era nga bitandise okuseebuuka n'okuseerera fiida amala atuve ku maaso. Ng'entabo esibuka ku mukuku gw'ebbaluwa gye yali ankulubulidde. Wabula ndowooza nti oba oli awo nga zaali mboozi za Kasooba n'obugambo bwe yatunwekanwekanga nga tuli bato ng'asavuwaza obulungi n'emiganyulo ebyali mu bwambega. Ebyo bye byafuuka omubumbira n'okwatondera obwambega mu buli konda bw'emmeeme yange. Ebyagwawo byatengula na kubenneenya bubenneenya ekyali kigoneredde edda muli era byakwata ku mmanduso ng'ekintu kyedoma nga mbwetutubika. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'okubiri, Ssekiwuka kitaluma. Kasooba yali mulirwana wa kitange ow'omu ddembo, muyitimufu era mbegafu ku lwatayogerekekako. Tewali muntu yaliwo mu biseera ebyo ataamumanya anti nga buli mumenyi w'amateeka gwayolekeza obwanga. Erinnya lye ery'obuzaale yali Nakatandaggira naye nga ye yeeyita Kamirabucu, so nga ate bba abantu baali bamukazizzaako lya Kasooba nga bamuyeeyereza nti asooba ng'aketta, era eryo lyali limanyiddwa wonna. Nze we nekkaanyiza Kasooba nga musajja mukulu attuludde. Yali mulangatira gwa musajja era nga wa kitwentebe ate ng'alinamu n'entumba. Amagulu ge nga ga nkobogo, omubiri musiiwuufu, ekyenyi kya mpomi kigazi, amaaso manene matungufu matwakaavu, emikono gya ntaala era nga ku gumu nga kuliko nnamagalo. Enviiri ze nga zitandise okutobekamu, omumwa nga musongolerevu mufunda era nga ku gw'engulu nga kuliko essulubu libula kumalayo ekifuba kye mu bugazi. Yagendanga n'aliranga n'alisondowaza mu busammambiro ng'alitunuza waggulu. Okwo bwe wagattangako okubeera kwo ow'eggume n'okutunula ng'eriisa amulungula limulungule gwe wamma n'aba omuntu atajjikako lukamyo era atiisa. Yalina ennyindo nsitaamirivu ndeeruufu n'amannyo nga gasingako ng'agannabangogoma okufuma era ng'agamu nga gasiridde gatandise n'okukunkumuka olwataba gwe yafuuwetanga obutasalako. Yayambalanga ekkanzu eya Japaani oba fiizi ey'omulera ekoma waggulu w'obukongovule nga munda asoose okwambaliramu effulaano n'empale kamiima empanvu eya kkaki. Olwokungulu n'ayambalirako ekkooti naye era nga ya kkaki. Ku mutwe yateranga okutikkirako enkuufiira eya seppeewo. Mu bigere n'anaanikamu ebigatto ebiddugavu ebyo byabyatavu oba binkya. Embooko ye nnalubambula eya Namansasaana n'emudda enkwawa, olwo ne zirooka zitwala Sebinaagiina ng'agooma. Abantu Kasooba baamutyanga nnyo okuggyako ffe abaali mikwano gye. Ffe nga tetumutya namu n'akatono, era taata bwe yabanga taliiwo ng'agenze e Bukedde okugula ppamba ate nga ne mukwano gwaffe oyo tatalise mu gigye egya Kamusuube oba weewuweewu ng'ewuwe gye tukubira enkwenyu n'okwesiitiriza. Naye kitaffe bwe yabangawo ng'eryewa Kasooba tulisuulamu 7 anti nga kitaffe tatukkiriza kugendayo newankubadde nga baali balinnya mu kimu era nga buli omu ewa munne gy'akubira embwa n'eboggola. Kitaffe teyatukkirizanga na kukyala walala ng'agamba nti omuntu tasaana kugenda ng'awuunyeerawuunyeera atyo. Weewaawo nnyaffe naye yali mukazi atayagalanga kuginika oba kutiitiibya mwana. Kyokka bwe twasigalanga awaka naye yekka ng'atuddiramu n'atukkiriza okugendako mu bannaffe. Oluusi yatunyumizanga ku bugero n'okutuyimbira ku buyimba obw'edda nga bw'aluka ekibbo oba okusona omukeeka awo mu budde obw'eggandaalo. Olumu ku nnyimba ze yayimbanga lwali lwa Nakatanza era yayimbanga bw'ati: muto 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 omwana agenda kunzisa omwoyo, neekwanira muto wuuno agenda kunzisa emmeeme,
Ssemusenyu gw'essonga abaami gwabasalira obugadi, ssemusenyu gw'essonga abakuupi gwabanuubula amagulu. Tekibeera kitiibwa kya Kabaka musajja Nakatanza ayandidibye, tekibeera kitiibwa kya Kabaka musajja Nakatanza ayandirize. Muto omwana agenda kunzisa omwoyo, neekwanira muto wuuno agenda kunzisa emmeeme. Bwe yatuuka e Bumanja ekyemisana tunaalyawa, singa tuyise lukalu nze n'akagaali nandivuze. Baamuweereza caayi Nakatanza n'agaana, ne baamuweereza sooda Nakatanza n'amuzira. Muto omwana agenda kunzisa omwoyo, muto wuuno agenda kunzisa emmeeme. Ewa Pokino kalya Masaka embuzi zaabula abaaga, ewa Pokino kalya Masaka enkoko zaabula amaanya, ewa Pokino kalya Masaka omwenge gwabula anywako. Baamugattira Ssunga ne bamuteerako ekkooki. Muto omwana agenda kunzisa omwoyo, muto omwana agenda kunzisa emmeeme. Neekwanira muto omwana nze ndirinnya naye omuvule, ng'ensi eno yakirya muwogo bw'otolima ndikuzzaayo. Bwe yasirisanga atyo oluyimba nga tumubuuza bye twabanga tutegedde mu olwo, era yayimbanga n'endala nnyingi gambanga Bwana Kupeya jeza abavuma, ennyumba n'azitikka omuliro, abaana n'abagaana okusoma, bakazi n'abagaana okulima, basajja n'abagaana okuvuba, amaato n'agafuula embaawo, kaakati ze zifumba emmere. Okwo kwe yagattanga Mongoota eyafuluma ekyagwa okuzisa Obuganda. Ennyanja y'Ekiyiira, Kalina abiri, Kitumbu, Namwama, Abasuuna abeesiima. Naye nze ku zonna olwasinganga okunnyumira lwe lwaba atwala Baffi. Yaluyimbanga bw'ati nti, ampuliriza omulungi, olwakadde akatutwala kanti ndiggwa ng'omusezi eyitise mayiti ng'ayita maggwa. Nzikiriza tujja kutandikira awo nkuyimbiremu butya maama bwe yatuyimbiranga akayimba k'abaatwala Baffi. Akuume atakomera mpeera.